President Samuel selfie. President. Eno laavu y'emmotoka muganda wange yasobye. Eno laavu y'emmotoka yasobye. Munda waayo wakambwe nnyo, motoka mpya nnyo 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 nnyo. Wabweru nkambwe. Abo bonna abantu bonna boolaba balindiridde kubeera nga batunuulira ekigenda mu maaso. Abo bonna abantu embeera eriwo bali mu kulaba mmotoka eno. Gwe abo bonna abantu boolaba baagala kutunuulira mmotoka. Gweraba emmotoka. Gweraba emmotoka. Gweraba emmotoka. Yiyo. 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 Yiyo, yiyo, yiyo. 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 Eyo yembeera. Eyo ye gaali. Kamwocha yasanyaladde Lwangaali etayitamu masasi. Kamwocha akyankalanye Lwangaali etayitamu masasi. N'abasirikale bennyini nnyini bayimiridde ne bagitunuulira etayitamu basasi. Bannamawulire bonna. Omwana agambye ti neno si mmotoka abula kintu kirala. Ndaba emmotoka we bazisibye. Mmotoka y'omukulembeze emala kugenda. Basibye emmotoka. Gweraba emmotoka bazisibye. Babagambye mmwe temugoberera mmotoka ya mukulembeze. Leka naawe. Emmotoka emaze bulirayo. Jama, emmotoka ogirabye otya eyo? Bagambye efaanana etya biki ebigirimu eby'enjawulo? Emmotoka eri computerized ya model 2020. Tewali muyaye yali agiguze wano. Ate tebagisobola. Bakozeyo y'omu yokka ya president yokka. Era yenjiriyo. Tewali wasobola gigula eyo. Naye golowooza yasimatuse etya okubeera ng'emutuukako? Ekyo kitegeeza ki? Ekyo kye bakulaga omuntu w'abantu nti ne bw'oba nga tokozesa lyanyi abantu bakwagala ne bakukolera ki ky'oyagala. Alright, nno munnange engaali ogirabye otya muganda wange? Ate kati ebintu lebo gye twayambuse endala nnyo. Biki ebigirimu? Nze sinza nakubuulira, sinza kugamba ki oba ki, naye ffe twatidde nadda, naye kati kase kino mwatidde ki? Mwatidde ki? Ate tobimanyi ebya Uganda. Bayinza kimujjako. Ate tobimanyi muganda wange, naye tugenda kwebereramu. Omusango olwaleero guvuddeyo. Tugutadde mu kkooti y'abantu mmwe. Kiki ekiddirira? Anti ffe tulina ekintu kimu. Tulinda mu ddoboozi lya mukulembeze okuba gwe muzindaalo gwaffe. Nkuwulira. Tetusobola kera ku makya n'owobeera gwe mu maka ge tosobola kera ku makya abaana bo ne batandika okukulagira okole kino nga gwe taata waabwe. Ffe tulinda tata kyanaatugamba. Tuli wiringi era tweteekateeka dda. Kyanaatugamba tetunassaako. Alaali. Kuba yes omukulembeze mwannyina. Omukulembeze ow'ekkumi amaze okutegeeza n'agamba nti nno ye yatalaafiya. Muganda wange Opondo Geno Gasta. Kino emmoloka y'omukulembeze okumutuukako nga ya bulletproof ng'agirina omu. Kitegeeza ki eri security ya gavumenti ya kuno era kiki? Kiki kye kitegeeza? It can show Dictator Museveni that we are more powerful than him. That is one. Two, even him failing to notice that we are bringing that guy inside. It shows his intelligence system is poor and fake. So what we are saying,
today, let's stop only the issue of the car. We want our victory, and our victory is what we are going for. The car has been brought by the ship. You know the ship has been in Mombasa. It's not a worry. So you people should understand that it is time for us to demand for our victory. We are going to demand for the victory. Thank you so much. I don't have a lot to say today. I'm just very happy that we are moving forward. Yes, Honorable Kyagulanyi okujjayo omusango mu court. It was the best thing he did ever. And it's the first in the history within Africa to withdraw the case. It's the first and one in the kind to withdraw. Nobody else has ever. Kitegeeza kino kyakoze nakyo kigenze ddala mu record. Yes, just withdrawing again. That one is in the record. Not withdrawing that is agreeing with the President Museveni or agreeing with the dictator Museveni, but withdrawing by going in a better profile court because we are coming to the court of the people. Court of the people is the street here. We are the street people. It's going to ask us, and we are going to reply what we want. Direct to us, not few judges. 9 judges deciding for 45 million people. No. It's now going to be 45 million people judging for themselves. That's what we are going to do. Ekyo kitegeeze koti y'abantu. Yes. Si bantu mwenda kubeera nga basalirawo emiliyoni 45 wabula eno koti yagendeddwamu emiliyoni 45 zeesalirewo. Yes. Alright, oyo nabadde General Pondo Augusta yakunnyonnyola kooti y'abantu kiki kyetegeeza. Kooti y'abantu si bantu mwenda bali bajjaaji kusalirawo bantu miliyoni 45 ez'Abannayuganda, wabula kitegeeza miliyoni 45 okwesalirawo zo nga zo kyezabadde kyagala. Yes, wano nno tuli wabweru wa National Unity Platform era nga kino kye kitebe ekikulu nga era Uganda Police yali yakisalako dda n'ekiwamba, wabula oluvannyuma lw'okutegeera nti obujulizi bwa Kyagulanyi bugaaniddwa basalawo ekifo kino bakyamuke, naye nga wali tosobola kusala munnange ekifo kino bwe kiti bwe kifaanana. Buli wabeerawo embeera nga luli lwe yali atwala ekiwandiiko ku UN, amakubo gano bagasiba era ne bagaggala. Yes, emmotoka zino zirabe zonna zivyeit naye eri yanjawulo nnyo. Yes, emmotoka eri yanjawulo vyeit yanjawulo nnyo. Abantu bakyakwatiridde ku makubo lwa mmotoka ya mukulembeze eyayiseewo, buli omu avuddeyo asobole okubeera nga agyerabirako. Muganda wange nno gwe atulaba, tuli ku street z'e Kamwokya essaawa zino era nga ne poliisi weeri nnyo wali nabo balabye ku mmotoka ya Kyagulanyi eyo eyogerwako etali ya bulijjo era agivuga omu mu Africa kumpi kyenkana. Emmotoka ezo ntono nnyo era nga zikolerwa ku order era nga bagituusa wano ne baagala emmotoka eyo bagyeguze naye nga tekisoboka. Yes, bayagala okugigula naye kati nno muganda wange kati nno ogenda kuwulira abo abagiwadde ennamba tebakyasobola kugizaayo era kyonna kye bakola babeera beerabisa. Omanyi tebakyatya kuswala, baswaza buswaza n'okuswaza bakuvaako. Yes, kati tulinze kulaba kiki kye bagenda kuzzaako. Ezo ze zivyeit Land Cruiser naye ezitali za bulletproof proof bwe zityo bwe zifaanana ng'eyo gy'olaba eyambuka, naye eno yo ya bulletproof. Endabirwamu yayo nzito, oluggi luzito, munda mpya. Mwaka 2020 emmotoka eyo vyeit Land Cruiser ng'era zivugibwa bakulembeze era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert abadde omu yokka. So kale kambaagaliza okubeera obulungi. Yes, kambaagaliza okubeera obulungi. Ate amawulire g'emmotoka bwe gatyo bwe gabadde olwaleero. Mawulire g'emmotoka bwe gatyo bwe gabadde olwaleero. Abantu emmotoka ebawadde essanyu lingi nnyo. Alright, mubeere bulungi, muheraba. Nsigadde ndi Semayisima, wekumire ku Patricia Sewungu page. Tujja kubanga tukuweereza buli ekigenda mu maaso wano mu ggwanga Uganda. Tugenda mu faya, tugenda mu kooti y'abantu. Ekyo kyenyinza obbagamba nti si bino by'abalamuzi mwenda kubeera nga basalirawo emiliyoni 45 wabula emiliyoni 45 zigenda kusala omusango buli omu kusinziira bwe yakuba akalulu ke. Muganda wange Julius, emmotoka ya president ekyokujja omusango mu kooti tutegeezeddwa. Tusokere ku kyakujja musango mu kooti. Abalamuzi mwenda babadde bagenda kusalirawo emiliyoni z'Abannayuganda 45. Kati Honorable Kyagulanyi withdrawing omusango ategeeza nti emiliyoni 45 ez'Abannayuganda zigenda kubeera nga zisala omusango gwazo bo nga be bajjaaji, si mwenda gwe gugenda osalirawo Bannayuganda. Ekisookera ddala
fenga abana National Unity Platform kaseera kano kuwadde kulabisa twagenda mu kakiiko k'ebyokulonda ne tugenze mu kooti nga twagala kubalabisa tubalage nti ffe nga ffe tulina bakama baffe be bannayuganda. Mu kino kiri ekintu kimu muganda wange, obuwanguzi bwa Honorable Robert Kyagulanyi president elect ow'eggwanga Uganda bwabbibwa ne bubbibwa gavumenti ya Mwami Museveni. Bwe bwabbibwa gavumenti ya Mwami Museveni, Mwami Museveni olw'okuba nti yafuna ab'emiko n'emikwano n'abateeka mu sigeddamuzi ne tutattya ne tugamba katugendeyo. Mu kaseera kano Mwami Owinyi Dollo yavuddeyo n'ataswala mu myaka gye n'ataswala olw'ensimbi agezeeko okulaba nti Mwami Museveni eyafuuka ekizibu eri bannayuganda, eyafuuka ekyesitaza eri bannayuganda, ekibi eky'abannayuganda, ekisse bannayuganda, ekibbe bannayuganda nti akwatagana nakyo. Essaawa eno ffe nga bannayuganda tubadde twagala ekigambo kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ky'aba atugamba, era ekyo kyekyo ekigenda okuddako, kubanga mu kooti ffe tetwagalayo. Tukimanyi nti abo be bawerekera Mwami Museveni be babeera ne Mwami Museveni. Ffe nga bannayuganda tugenda kukyemalira nga bwe twagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga bannayuganda bwe bamulonda, nga bannayuganda bwe bayokebwa eigundi, basse bannayuganda, basibye bannayuganda. Njagala okubategeeza bannayuganda mwe mwenna gye muli ekintu kimu, abantu bano mubakyawe, babi bassa abaana baffe, babbye ebintu byaffe, batufudde emmombose mu nsi yaffe. Bw'otegeera nti edduuka lino ly'Owinyi Dollo, nti mutabani w'Owinyi Dollo yalitunda, togulaawo. Era bw'otegeera nti Owinyi Dollo omwana we asomera wano, amasomero ago mugakyawe. Lwaki twogera ebintu bino? Abantu bano batukyawa, tebatwagala era beetegefu okutumalawo. Lino eggwanga lyaffe Uganda, Mwami Museveni ne gavumenti ye bwe baba balosa bagenda kututta, tetusobola kuggwawo. Era bannayuganda basaba ekigambo kimu, mwebale nnyo. Neebaza abagulidde His Excellency emmotoka, kyemwakoze kikulu nnyo, kubanga tumwetaaga nga mulamu, kubanga ye mununusi w'eggwanga Uganda, era yoyo Katonda gwe yasindika n'amuteekako omukono ogwa ddyo okulaba ng'aggyawo Kagwa Ensonyi nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni aswadde essaawa eno ali ne mutabani we His Excellency Bobi Wine na muzzukulu gwali mukubba, kyekiringa taata okubba ekifu ky'ennyama mu ssowaani y'omutabani we. N'Omwami Museveni tukugamba ekigambo kimu, nammwe abatiisatiisa abaana baffe nti mubawamba, bino mubikola naffe tujja kubibakola. Mussa abaana b'abantu, mudde omwo mwe baenanga ne mudda ku TV ne mwogera ebigambo eby'ekisiru mu nsi yaffe Uganda. Twabayamba muli bapakasi, Mwami Museveni muli bapakasi mu ggwanga lyaffe. Mulina gye mwava ne mujja wano ne mutukutubalako. Lino eggwanga lyaffe muleme kumanyira bannayuganda oli avaayo okwogera ku nsonga z'eggwanga nti oyo kaakati Abaganda. Nyassebo nammwe mulina ewammwe, mbuliraayo omuganda asobola okugenda neyesimba ewammwe. Muli mu kumanyira bannayuganda, olina avaayo okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ne mumuteekako emmundu. Muswadde nnyo abaana ne mubasiba abatalina musango ne mubateeka mu makomera. Baedi mutwemu amasasaana, muntegeera yammwe n'okumanya kwammwe okujjako nga mutegeera kawungeezi omuntu asobola okukozesa amasasaana okujjako gavumenti. N'omusango babakwata ennaku z'omwezi 3, omusango baagubateekako ng'ennaku z'omwezi 3. Abo be bayita ababuyabuya, muntegeera yaabwe bakola ekintu ne bategeera nkeera. Omuntu bwe bamukwata ennaku z'omwezi 3, kati n'ogamba amusanze n'amasasi ng'ennaku z'omwezi 3, kikulaga ki? Nti Museveni abamuwa amagezi bagwako mu kinnya ekimu obwongo ne babwerabirayo. Eggwanga lyaffe balifudde ekisirikwa. Njagala okutegeeza Mwami Museveni ne gavumenti ye, mujja kutta abaana, mujja kubasiba, mujja kukola buli kimu, ne tuli beetegefu okulaba ng'ensi yaffe Katonda gye yatuwanga ekirabo nga tuginunula. Njagala okutegeeza munnayuganda wenna gy'oli, toggwamu maanyi. Lino eggwanga olina okuteekamu amaanyi, buli omu ky'olina okukola kikole. His Excellency Bobi Wine atugambye nti kitandika butandisi, tetugenda kuzikiza. Era mu mbeera eno muganda wange njagala okwebaza, bino ebintu bye tulimu bya ddala. Abali eyo nga mulowooza nti oba tuli mu kunoonya bufo, nedda. Twagala ggwanga lyaffe kuliza ku luguudo, liri mu masaŋŋanzira. Abasajja bano okumanya babi, abakyala b'eggwanga badda ku mativi ne bakaaba amaziga. Enanga n'avaayo n'agamba nti
omwana Segawa oyo mwana Segawa kakati oyo mwana bye bali mu byakatemba omukono gwe gwabadde gwa muntu omwe weyembale. Can you imagine? No wo sebo njagalo kutegeeza bukulu enanga line gwanga Uganda muleme dizanyirako muleme kumanyira banna Uganda abana babantu mubatadde makomera bavundireyo tebalina misango abavubuka okuwagira Bobi Wine musango banna Uganda okuvande bagamba bagala kino musango nemwe ne mwefuula abasajja bakuba abaana emiggo twabayama ne tubawa obubudamu ne muva mu nseemu ne mujano mu Uganda line gwanga lyaffe kati eryaffe mbanga mulyonoona ne mulifuula ekyesitaza mu nsi yaffe twagala obategeeza tuli bamalirivu okutereza ensi yaffe Uganda baganda baffe abali mu diaspora mukole omulimu gumu ogwo ekisooka mutuwe kwase Katonda kubanga mu kino twetaaga Katonda Katonda tuyambe ekizibu kya Uganda mwami Museveni kiveewo mwami Owinyiddolo babakozesa muzadde abaana bamwe bali mu myaka gyaffe mwetadde ku musajja oyo omuseeyo omukadde atalina future atalina bigendererwa bya ggwanga afuuse ekyesitaza babo bamyeza kundi ogenda mu nsi ez'enjawulo babaganye sanctions zijja waliwo n'ebingi ebigenda okujja kubanga mmwe mwefudde okulaba nga mweteeka n'abo abatuluganya abannauganda bannayuganda mmwe najje muli temugwamu maanyi eggwanga Uganda tugenda kulikyusa tugenda kulitereza kubanga Katonda ali naffe Katonda atuyambye tubadde n'abakulembeze ab'obulimba ng'ayogera ekigambo kirala ne twafuna omwana ayagala ensi ye Uganda ng'emuli ku mutima Robert Kyagulanyi Ssentamu era oyo yalina okufuga Uganda bino byonna waliwo bempuli aboogera Muhoozi project Muhoozi asobola okufuga ensi Uganda eggwanga eryaffe Uganda Muhoozi ebyo byonna bya busiru bya bwewusa twagala omwana waffe omunnauganda tukoya abagwira okutufuga mu nsi yaffe bino mbyogera nga mbitegeeza era nebyo muwoza nti byamawanga byakikasasiro basooke bakkirize nti balina gye baava bagala bamala okwonoona ensi yaffe balyoke bo baddeyo kubanga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye pulezidenti ow'eggwanga Uganda bannayuganda gwe balonda era bannayuganda beetegefu okumulaba ng'ayingira mu State House Entebbe tugenda mutuusaayo kubanga kyetwagala lwa Katonda n'ensi ekyo abantu baffe b'otwalira bulijjo abantu bakulaba batwalira emmere ekitalya embeera y'abasibe ekyo kye bawulizaako tutegeezeddwa olunaku lw'enkya bakanso baffe bagenda mu high court kuwakanya bantu ba civilian abo bawozeseza mu kooti y'amagye n'ekyokubamma okubeera nga beeyimirirwa enkya omusango lwe gutandika mu high court embeera ki eri ekitali eyo gyotera okugenda sijja kuga nti sente zange zekozesa okugenda okukyalira abantu ankubira naŋŋamba Julius Katongole kwata akasawo k'obunga katwalire Eddie Mutwe katwalire Nubian Serunkuma John Bosco Shakira n'abalala lwaki kino tukikola abaana bano kye baliko kiyamba nze Katongole kiyamba maama wange kiyamba omwana alijja n'omulala yenna baganda baffe ba Eddie Mutwe nafunye omukisa n'enjogerako nabo njagala bategeeza bannayuganda buli omu ayagala okukyalira Eddie Mutwe ofune ebbaluwa gye bayita covid certificate n'olumba ekitalya n'ogiragayo naye embeera gye balimu bagumu twagala okulaba nga tuwayamba kubanga bangi they are 49 ekitalya gavumenti ya mwami Museveni abaana be wa Chachu yemmere gye balya Chachu era emmere kikosolo kye babawa ate babayisa mu mbeera ey'okutulugunyizibwa kubanga bawagira Bobi Wine kubanga ba National Unity Platform ekyokubiri waliyo obulwadde obwalumbye kati bwe bambuulidde ekitalya obulwadde babuyita ensekere obuwere bwabalumbye kubanga basula mu kiwoodi ekisula abantu 3 ate nga yetaaga abantu 10 ku kaliba ya Eddie Mutwe Nubian Lee aliranye president bannayuganda gwe balonda era nze newunya abasirikale b'ekitalya obwongo bwabwe balina ekifo kye walisembeza Nubian Lee n'ogamba nti omuntu aliranye president agenda okuwa omulimu ne bali mu batulugunya abantu abo beetaaga emmere beetaaga ebikozesebwa eddagala ly'amannyo tetumanyi bbanga lye bagenda kukola kikumalayo naye tulina okulaba nga ffe bannayuganda tubabeereramu kino tetwetaaga kitunuuliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu no kitukwatako nga ffe kubanga bano abaana beewaddeyo
bawaddeyo embeera yaabwe kati nfuna amasimu okuva mu famire zaabwe ez'enjawulo lenti bakyala baabwe abamu bano baleka balongo bano bakola biki omukyala asobola edi mutwe bwakomawo omukyala asobola omunnaffe anambwa munnange emmere yambula ate nadda mumunoonyeza mmere kati nsenga katongole bwefuna akasente nengamba kangene twalire mukyala wa Bobby Yanga kangene twalire mukyala wa Tawa wani naye nga njagala bategeeza bannayuganda tulwanirire abaana bano bave mu kkomera ng'ojjako ne ba Edi Mutwe waliyo abaana be bakwata eruweero bangi nnyo ekitali alisiti nagireeta abaana be bakwata ku 18 bangi nnyo nga tebamanyikiddwa naye abaana abo nabo bebe bayetaaga obuyambi nti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ye n'obwongo bwe mu ntegeera ye akimanyi nti bwesiba omwana ono ne mbaza mu kkomera ebbanga bweri omutima gujja kuggwerera neffe kitukakatako era mulimo gwaffe okubeerawo mu mbeera yonna n'abaana bano njagala okuweereza obubaka buno era ebitongole bya prison ebitongole bya prison birina okusosola kw'amaanyi bakanyamunyu tubadde nabo ekitalya naye nga kanyamunyu bamuwa street ye ne bagamba atambula n'agenda eri mu kisaawe n'akola buli kimu naye ba Edi Mutwe basiba munda nga bisolo tebafuluma wabweru amasimu tebagaba wakwogerako n'abantu bazza musango ki Museveni gwatakoze teguliwo emisango gye bazza Museveni omu ku bantu abasinze okukola emisango wano mu Uganda asse bannayuganda baba n'abaana abasibye sente za franka n'abaana bonna babasibye nenjagala okubategeeza Shakira alikiko mwannyinaffe ne tumulowoozaako era tumukyalira gwe munnayuganda ali eyo wenna kola kyosobola waliwo abali e Masaka nga tetubamanyi bw'oba osobola gwe balonda ku bubaka bwa palamenti teweebaka tetunnatuuka abantu bakwesiga abaana bano mu bayambe waliwo be bakuteeka uku be bakutewa Bobi Wine yatuzibula amaaso be tulina kwebeereramu kubanga ye mwami Museveni ali mu budde bwe obwekawungeezi agenda okutegeera nga ffe twategedde dda awo no tulina okutegeera ne tuyimirirawo ne baganda baffe okulaba ng'ensi eno Uganda tuginunula era kyensaba baganda baffe mmwe mwena gye muli tubasabire nnyo ba Edi Mutwe tusabire nnyo ba Bobby Yanga bakyali baffe bonna Sserunkuma John Bosco tetumanyirwa dda mu kooti bangi be bakwata b'obukofiira bawerera ddala abaana 50 naye nga tebamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga fayiro zaabwe bazituulira kuba kati kye basinga okwetaaga omuntu ayinza okubuuza ki kye beetaaga obuwunga bwe tugira kilo z'obuwunga 5 ne tuzibatwalira ku katooke ne bakalya ebintu ebyo babifuna olwadde bambuza nti babifuna iye era ne bawandiika twetaaga kino ne bakuba esimu katongole kye basinze okubeera nga abasibe bakugamba nti babyetaaga nnyo kye basookera ddala bwe buwunga ebijanjalo kubanga ebijanjalo by'ekitalya mwami Museveni ne gavumenti ye bye bateekamu kawukuumi bateekamu nga bakigenderedde era tetuyinza kubeesiga ekyokubiri lwaki beetaaga emmere endala ng'ettooke ku muceere kubanga tebazza musango bazira omuzira tayinza kubonaabonera beetaaga eddagala ly'amannyo beetaaga ebisigo beetaaga amazzi beetaaga ebikozesebwa ebyenjawulo ne capati bafuna akapapula ne bagenda ne balya awo nno tulina okulaba ng'abaana baffe abo tubabeereramu ne famire zaabwe nga tuzibeereramu n'abo bannayuganda be bawambyeko abaana tubasaasira ne tuli bamalirivu okulaba ng'ensi yaffe Uganda tugitereeza bannayuganda mmwe mwena gye muli Mr. Julius soma akanambako abantu abo bennyini abayongera okutuma yes abayongera okutuma babeere nga bayongerera ddala okutuma kubanga bwe kitali omutegeera bulungi wamulwamu n'abasirikale bakumanyi by the way nange natuukayo nga waliwo akamu akantegeera kati so basomere ennamba yo basobole okubeera nga mukwatagana n'oyo alina omuntu we gwe bawamba asobola okukukoonako bwobanga omulina omuntu gwe bawamba nze newaddeyo okulaba nga baganda baffe tubabeereramu gwe basibye abaleka abakyala buli kimu oba bawambye omwana ekiro nkubira ku 0702 22 27 58 0702 22 27 58 kwe totya nze Airtel toyina yeno sebo gyensoma 0702 22 27 58 0702 02 22 27 58 erika yakatongole 0702 22 27 57 yeah 0702 22
27 58 070 Katongole 58 nenjagala opategeeza bannayuganda mwe najjemu gwe bawulira omwana gwe bakutte nze nkubira nkwatagane ne bannamateeka tugende tuyambe abaana baffe bangi be bakutte ba Brian Semanda bakyala baabwe tubakyalidde ne waliwo ne betutamanyi ne waba Luweero tujja kutambula tulabe nga abaana abo tubayamba ku lunaku olwokusatu tugenda tusabire ku ku lwokusatu tugenda tusabire ku Rita Nabukenya n'abaana be tubakyalireko kubanga oyo musira abaana baleme kubeera mu mbeera eno naye nga tetuva ku mulamwa ekyo His Excellency Bobi Wine kyatugamba basobola okutusiba emibiri naye tebasobola kutusiba mimwa basobola okutusiba emibiri naye tebasobola kutusiba myoyo abakyali baffe mwenna gye muli eyo temutya tebabatiisa bano bakyali akatengo kana akatengo ke bayina lazima oyo muyaye oyo muzeeyi ebyo byalimu byasagalina eggwanga lyaffe Uganda alina okuddayo ewaabwe amanyiyo kyenyinza okugamba nti Honorable Kyagulanyi yajjira ddala mu kaseera akatuufu naye gwe Semba kankubula ekigambo kimu twandibadde tutya singa Bobi teyajja kasika tugende twandibadde waffe Bobi yebazibwe nagwe nkubulire twawona abasajja akakayimba mu lulimi luli olw'eddiini katambula katya twandibadde tutya singa Kristu teyajja twandibadde waffe Kristu yebazibwe kati wakakyusiza n'okatandika otya twandibadde tutya singa Bobi teyajja twandibadde waffe Bobi yebazibwe tuwe saala kambasabire amawulire g'emmotoka ne Mukama Katonda abantu babuulire ku mawulire g'emmotoka katono ono babiyita ghetto gladiator emmotoka bayidde kansooke mbabuli abamu mulaka temunategeera mmotoka Bobi Wine gye yafunye emmotoka eno abamu ku babadde bazitambuliramu beba abakulembera ensi Bobi Wine era ye mukulembeze omulonde ekyo kimu ekyo Katonda yakikoze ebyo byazze bigereke ekyokubiri ku mmotoka emmotoka eyo kubamu abadde bazitambuliramu beba basajja ababeera mu ziseneta ezo mu Amerika abali ku international sibe bana abawansi ba Mwami Museveni ensi betamanyi abo be batambulira mu mmotoka ezo emmotoka eyo yakyagulanyo gye mwalabye emmotoka eyo esobola okubeera wano nesesinga omulabe nti Museveni ali mu kutega kabbomu wali n'akyusa n'addayo emmotoka gye baleetedde Kyagulanyi esseetamu ejola ne bweba yeebase esobola omujjukiza ssebo kunaku bwezito ijja kuyingira mu State House yeye emmotoka gye baleese era gye baleetedde Honorable Kyagulanyi Ssentamu Honorable is the elected president of Uganda emmotoka gye baleetedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kansooka nyibasiigire ekifaananyi Barack Obama y'omu ku basembyeyo okugituulamu ne Mwami Museveni tannafuna mukisa ogw'okituulamu era emmotoka gye baleetedde Kyagulanyi Robert Ssentamu alias president ow'eggwanga Uganda emmotoka eyo bw'otuuka esobola okuwunyiriza negamba kisebo sembere eri tosaanidde kulaba mukulembeze tosaanidde genda weerongoose emmotoka eno sentensi gigula famire ya Mwami Museveni bwogerageranya akaseera kali bano b'Owinyi-Dolly Alfonso Owinyi-Dolly simanya bano bati buhabulwa batababulwa mu biseera ebyo we bajjira nga bali mu busiisira bwogerageranya ne Kyagulanyi Ssentamu Robert ku sawa yakakati ku myaka ye waali mu mmoroka eyo tokolanga asobi Bobi Wine omwegeranye n'Owinyi-Dolly Bobi Wine His Excellency saba bamweta Alfonso simanya Dolly Wine kati kankule ekigambo kimu emmotoka kwe yajjidde lwakwa tebakijja bulungi emmeeri kwe yajjidde abadde bagikuuma ogikuumako obukuumi kati gwebuuse yayiseewa ekyo ekikulaga nti ye president wa Uganda era aba URA amukulembeze koleki eyitewo Mwami Museveni yagezezzaako giziiza ne talina kyasobola era emmotoka eno gy'abeebaza bannayuganda
ebyo byebiraga omuntu Katonda gwe yatonda okubeera pulezidenti wa Uganda era Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda ebyo byebibala bannayuganda bye bamusuubiramu era bye bamwagaliza yoyo pulezidenti waffe n'emmotoka eyo bannange fe tugitunuuliranga kirabo ekyavudde ewa Katonda lwaki Mwami Museveni ebyo byonna bipulaani byo byopulaaninga ku lwasita waffe omubanda wa Kabaka owakabizi excellence the ghetto president era the elected president of Uganda oyo ajja kubeerawo emirembe jona etuwe essaala kubanga oli musajja musabi nnyo ku lw'eggwanga Uganda buli omu woolikwata n'abo abakutte mu ssente zaabwe ne basonda ababadde nga batubeerawo mu campaign babeererawo struggle eno n'abo abakyagibeererawo essaala ffe neetugatta bannayuganda bannange mukamba sabire buli omu kwata ku mutima gwo towombeevyo tusabe ayi Katonda kitaffe gwe yatonda eggulu n'ensi Mukama n'otuwa eggwanga lyaffe Uganda n'otubundukulirako emikisa Mukama ne tubeera bannayuganda era nga tetuliddamu kukyusa ekyo kye watonda tukwebaza kabaka w'abakabaka Katonda w'abalansi Katonda w'abatume Katonda wa Shadrach Katonda wa Abednego Katonda wa Misaki gwe yajjawo Falaawo kabaka ow'ekisooli w'amaanyi n'otuleetera omwana oyo gwe weerondoba mu bangi era n'omuwunda akulembera eggwanga Uganda n'omugyamu batene n'omufuulo ow'amaanyi kabaka ow'ekisa gw'osobola okumugabirira gwamuyambye n'omuwa ekirabo eky'amagezi kye wawa kabaka Solomoni taata kabaka ow'ekisa bannayuganda bakaaba bawanjaga bakuba ebiwoobe taata tukuvunama abasajja batutta abasajja batusiba na wano we tuli taata batutunuulidde naye bakuba emitima bategere nti Bobi Wine si mulabe waabwe bategere Bobi Wine nti kyaliko kyekyo ekigenda okubbulula ensi yaffe baabaana ba Uganda bangi bali wabweru eyo bakaaba amaziga agatagambika babagoba mu nsi yaabwe abasajja bano okuba batukyawa nnyo tebatwagala ensi yaffe bagitunze taata weewuunye watuwa ebyobutonde ng'ekalangala abasajja bano okumanya tebatwagala babi ne batunda ekalangala ne batugusaayo abagwira kabaka ow'ekisa kuuma Kyagulanyi Robert Ssentamu eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda bannayuganda bamulonda okubeera pulezidenti waabwe tukooye amaanyi g'emmundu tukooye okutufugisa emmundu Mukama taata tujjukire jangu wane Uganda Mukama Bobi Wine agende ku ntebe y'obwa pulezidenti kabaka taata baganda baffe abasonze ssente bawe omukisa taata abo abasuteeka ssente mu struggle eno abayamba Bobi Wine abamusabira abatayina bannaye sobola kwerabira baganda baffe abali mu kkomera olaba obuyinike bwe balina taata kabaka ow'ekisa gwe Katonda ow'eggulu taata tuyambo bajje mu kkomera omulabe Sitaani Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamuwerekedde bakonimeni abalabe b'eggwanga lino Uganda bw'oba osobola taata bajjulule kubanga tukooye era tuli mu mbeera enzibu Mukama tunaakusinza nga tetukutenda gwe Katonda w'eggulu gwe Katonda wa Abednego kuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kuuma famire ye kuuma mukyala we kuuma abakulembeze baffe aba National Unity Platform abaana bano bafuuti soldiers Mukama bawe ekyokulya taata abakola omulimu obataasa omulaba planning okubatta baganda baffe abatuvuddeko mu struggle Mukama bawe ekiwumulo eky'emirembe Rita Nabukenya Dani Cheyune Yasini Kauma Sweet Pepsi Sendeza n'abalala Mukama taata goba bagabirira gumya famire zaabwe abaana baabo bawo omukisa bakitaffe mu Katonda taata abeesulise Mukama balage nti twetaaga okukyusa ensi yaffe Uganda bino byonna tubisaba mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo awangala n'alamula nga bali kimu ne mwoyo mutukuvu Katonda omu emirembe n'emirembe amen Mukama abawo omukisa yes tweyanziza nnyo tweyanzeege mwe mwenna munnange ababadde batulaba ku Patricia Sewungu nze aliwo okubaweereza semaisima ngenda kubeera nga mbaweereza nte kubanga ffe bino tulina obyekolera ng'abantu ebigambo bya Katongole mbiwulidde enamba y'essimu eyo ya 0702 22 2758 mu mutume gwalina omuntu we yawambibwa mu inboxing eri ku WhatsApp gwalina oyagala okuweereza ku basibe baffe abali ekitalya ebyokulya mutume agenda kugendayo buli gwalina ensonga yonna gye weebuuzaako ku nsonga za struggle mutume ajja kubeera nga agituukiriza ffenna tuli bangi nnyo kubanga people power mazima na bwenkanya bwe tukulembeza ffenna tujja kubeera nga tubituukiriza naye ate ono Katongole Julius ate ogwo omulimu agusobola ayina bangi nnyo ayina enkizo nnene nnyo mu gutuukiriza so akanamba ako mutume mwogere kyonna ky'oyina ky'osobola okubeera ky'oyagala okubeera ng'owabaganda baffe abali mu kkomera nga nte abannamateeka
bwe bagenda olunaku lw'enkya bagende mu high court bateekeyo omusango ogwo ogw'okubeera nga baagala abasibe abali ekitali abawozesebwa mu kooti y'amagye eya feke General Guti okubeera nga ebagibwako era emisango bayimbulwe ewatali musango gwonna, kuba omusango babavunaana ogwa magazini bo bagamba baguzanga ennaku z'omwezi 3 ng'ate bakwatibwa nga 3 kitegeeza ne bavunaana tebabimanyi. Sigadde ndi Semaisima, mubeere bulungi, mweraba.